yaffe n'obeera kansala abantu ne bakussaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti kye bayita values, empisa z'ekibiina ekyo, enkola. Wano mu Buganda mumanyi nti nga wagamba omusajja Omuganda takola ekyo. Twaga abantu batuuka ekiseera nti yakikoze tayinza kuba wa PFF, ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo, si kuvuma bantu, si ku mikutu gya mutimbagano, si kulumba bantu. Muwulira mubbi munne wazze omutaasaako bonna natikaboondokwekamu olwa Lord Mayor Lukwago bituuke ngambye owaaye munyambe yambeko naye abaana bantwala nti abawaddeyo sebo tetubavuma naye twogera bituufu tetwagala ebituufu bye muteekeddwa owulira ne mubiyita mbuno bivumo naye nga si bivumo. Muwulidde kodi gy'akozesezza nti tuleese abantu tubawandiise mu kibiina kyaffe naye tubagambye temukolanga abamu. Lukwago bye yagambye abawaayo omwala gwe Nakivubo, wandigambye Lukwago nga we yagamba bakansala b'NUP bawaayo omwala gwe Nakivubo naye nga kisi kituufu. Ssemujunganda mulyogera ddi ku mazima? Lwaki obulimba bwe bubakulembera? Lwaki obulimba mubukulembeza nnyo mu bannayuganda? Ani yabagamba mbuno buli kimu ekirina okubeera successful olina kulimba bulimbi? Ani yakibagamba? Ssemujunganda oli MP emyaka 15 oba 2 naye era n'akantu akatono nako kakulemye okwogera, n'ekintu ekitono kikulemye okwogera. Ssemujunganda okakasa bakansala b'NUP basayininga ku kiwandiiko ekyo nti nno omwala gwe Nakivubo baguwe Museveni. Mukoledde Museveni naye basajja mmwe twali tumanyi muli bagezi naye mwajja ku mulembe nga ne gwe mukola naye beesige nga musiru munnammwe kyemuva mulaba omugezi we yajja mwenna ne musiriwalira ddala. Singa Kyagulanyi teyajja, singa n'essaawa zaakakati tukyabayita nti nno muli bagezi, we tubagamba ebigambo ebyo nga mugamba mbuno tubavuma. Tetubavuma naye obusiru bwe mukozesa nga mulimba abantu mwe tujja ekintu n'ogamba naye Ssemujunganda ky'oyogedde kituufu. Ssemujunganda okakasa bakansala be bawaayo omwala. Kati ate lwaki mwabizizza mu Parliament? Mwalabye Lukwago nga bamukutte entegetege n'amagulu n'abakubira enduulu bannange munyambeko obwana buntwala, obwana bwa Nuupu buntwala munsaasire kubanga bo ba MP tetulina kye tugenda bagamba. Mukama waabwe byabagamba bye bakola. Kitegeera Ssemujunganda naye Lukwago ekigenda okumalawo enkwe oyina nnyingi ate enkwe ezo z'olina Lukwago tokkiriza nti nno okola ensobi ovanga ku muntu nga muli wankwe naye nga yalaga nti nno ye buli kimu yakikulembera. Basajja mmwe mulidde mu bannayuganda olukwe. Ssemujunganda n'akantu akatono ako era at least oyisizaawo ka koodi olage nti nno bakansala b'NUP batonda omwala. Mukakasa bantu mmwe bakansala b'NUP batonda omwala. Ate ebbaluwa Museveni gye yawandiika lwaki yo temugyogerako? Lwaki mudifendinga mukama wammwe kyemugamba bakansala b'NUP balina amaanyi mangi nnyo okusinga Museveni kyasazeewo? Niwo bakale bagusayiningako. Lwaki yate we baba bakansala basayininga lwaki ate naye Museveni yasayininga? Lwaki mulimba abantu? Wadde namwe bakansala mwakola ensobi mwamanya ekyo ekintu kigenda kuyita amwe akikozese ne mugaana okwogera. Bakansala mwe namwe mwatukola bubi. Bakansala mwakola bubi okusirika. Zahara wakola bubi okusirika. Essaawa eno olaba omupiira we babadde baguleetedde NUP ng'ate mukimanyi bulungi nti naabo balukwago balya kimu ne Museveni. Zahara lwaki wasirika? Eyo ensobi naawe ogiina era Zahara woba otegeera osobola okwetondera bannayuganda ng'abantu kubanga gwe sipiika wa KCC gwe sipiika ekyo ekintu wakimanyako n'osirika gwonobeera muvuyo paka ddi. Lwaki ogwo omuvuyo tewagugamba bannayuganda? Gwe teweegomba Joel Ssenyonyi? Ye Joel Ssenyonyi ekitayisaawo ng'alaba tekifevalinga bannayuganda ajja n'akitugamba.
Omanya abantu abo ebintu byabasuuziza Jowero. Kwogeza mazima gwe waki wasirika Zahara. Zahara olaba wobadde okoze ensobi ne bakansala banno. Nammwe munenyezebwa mu musango guno. Mulaba obusajja bubadde bwesibye ku NUP. Lukwago ng'awoza mbuno yawandikira Sekuritale Jeno. Ne weebuuza Sekuritale Jeno agirawa muzina ensonga. Sekuritale Jeno agirawa muzina ensonga. Sekuritale Jeno ekibiina kyalimu NUP. Talina kafona kamu kakwataganya wadde weekati. Akafevalinga gavumenti eriko. Kati wali omuwandiikira kuki? Ngate buli kimwe ekiyita Lukwago gwakibeeramu gwasayiningako ebiwandiiko ne bitandika ottambula. Naye olw'okuba mwayagala omupiira mu gukube NUP kyova olaba wajja oleekaana bakansala ba NUP batunze omwala wekyakutuddeemu ng'ebituufu bizuuse. Owaayi n'ogamba Anita Amongi munyambeko obwana buntwala. Ssemujjunganda kubaakubako. Segona kubaakubako. Segona mwenna mwe bamu. Oyo Segona awozese yeefuula mbu aleese olukiiko simanya kkosase. Olaba gwe Segona wagaana okugyamu mpuugo obwesigwa. Kati gwani akwesiga? Olaba Anita Amongi yabba amabaati g'Abakalamojja. Kati Anita Amongi akubiriza lukiiko ki? Zahara nawe wakoze kodi mbu Anita Amongi anejjeeredde. Anita Amongi omubbi gw'omanyi omweteekeko. Kitegeeza nawe Zahara olinga ali mu ezo ddiiru. Nawe weetereze nno naawe. Tukugenda mpola. Naye Ssemujjunganda tereera yogera ku mazima. Obulimba mukozesezza bungi emyaka 15. Ate Lukwago manya bali mwezi agenda kujjako. Bali mwezo ye road mayor addako 2026. Ssemujjunganda kagwake keetonye nanti ye kodi yamu. Kanso George Musisi agenda kujjako kukira. Mulidde sente nnyingi, mukoze ddiiru nnyingi, munywedde emisaayi gy'abantu. Tewali kye mutakoze. Muwummuleko n'ezo sente zammwe. Nga mukoze bingi Lukwago ne Ssemujjunganda Mpuuga Kagurupu ako Nandala Mafaabi omusibe wa Lakizale Besigye. Mwali bagezi nga muli ne Besigye. Naye Kyagulanyi we yajja obusiru bwe bubakulembera. Amagezi gabali mabega. Busiru we mukulembeza buli kaseera tugenda mu protestive vote. Tugenda bakuba akalulu. Kagwake keetonye byo Lukwago byalayira. Wallahi billahi tallahi. Akalulu. Kasita tutuuza Kyagulanyi entebe mu ntebe. Nga gwe watudde ne mu kifo ekyo. Wadde baakulonze tugenda kuddamu tukubeko akalulu akalaali. Kubanga tujja kumanya bakubbidde. Mubeere ekyo nga mukimanyi. Tugenda kuddamu tulonde BMP. Tugenda kuddamu tulonde abavubuka. Tugenda kulonda bammeeya. Tujja kuddamu buli kifo tugenda kuddamu tukilonde. Mwe mulinde tutuuze Kyagulanyi entebe mu ntebe. Nanti Kyagulanyi kye tumusaba kyatukolera. Tujja kuddamu tumugane president tuddemu tulonde ba MP. Tuddemu tulonde obululu buli wamu. Era mwabeesunga mwesunga empola. Mbu mugenda kulya mu bannayuganda olukwe. Olukwe lugenda balya. Mujja kiwulira. Tugenda mu protestive vote 2026. Lutalo lwe tulimu. Kusigala nga tuli baddu oba kusigala nga tuli bannansi. Nti ekituufu kiri nti tusigala tuli bannansi. Robert Kyagulanyi entebe mu ntebe 2026.